Abenju y'omugenzi mwenna katuwuliziganye. Aba VIP mbegayiride tukakana tuwuliziganye. Abenju y'omugenzi n'abooluganda mwenna ab'ebitiibwa abali wano, abantu mwenna, mikwano gya Kato, bassebo ne bannyabo, nange munzikirize mbabuuzeeko nti Omukama mulungi n'ekiseera kyonna zembeera ze mumukubire engalo aziwulire. Nazze okubegattako okwebaza Omukama olw'obulamu bwa muganda waffe Paul Kato, ate nga nze muganda wange ddala kubanga ye Kato nze kizza, ate nga bwe babuulidde obadde osobola okusanga Kato n'olowooza nti yenze. Nange nasigala nga amukiikirira mu kufaanana ku maaso. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokuviibwako omuntu ow'omugaso ennyo nga Kato. Bino bye twogera weewaawo nabyo biyamba okutegeeza kyabadde, naye nze ndowooza ekisinga ebigambo byaffe okulaga Kato kyabadde be bantu mmwe abazze mu bungi bwe mutyo ne mubeerawo mu mbeera zonna, mwe mulaga ekisinga. Mutindo TV, the best online TV.